eno gye bayita balina ejjoko, the heartbreakers. Kaakano ogenda okudda ebbali maama ali eno anoonya ebiragala abe ng'agezza okulikanya ejjanjaba omwana kuba embeera si nnungi oluusi agira n'atabuka kati nga takuba ssimu naye essimu agikubira mu nsiko. Ndo maana nasikia anaongea na hasira. Yaani unajua, ngoja kwanza nikwambie, unatakiwa mimi sio mzima. Ogenda okwetegereza omukyala alina gwakubira essimu obubonero buliwo omwana mbuwa asinda businzi. Kufanya wewe panda Kati gwe kyoba olina okubaako akola noonya engeri woofunira ube ng'okola awo buleete kasente. Omwana embeera si nnungi gw'oddeeyo n'oddeeyo bano ebintu ebimu lwaki ate mubikwata mugayaala. Efirimu eno ekyatandika butandisi era nga twagala tumanye ku mulundi guno omukyala ono kiki. Niwe hata kesho asubuhi tu uondoke uje. Yamugani kwate ekkubo gye olabika okuba ni omwana omulaba ani gwayita kuba omwana gwe twalabye ate nga omwana ono obwedda bajjanjaba kitaawe ali eri anoonya gwe twalabye nga taata okusooka ali eri anoonya kalimu bakamugobyeko ku kipakasi kyokka omukyala ate alina gwakubira boogera Luswayiri Lutanzania. Katulabe bagiyita balina ejjogo embeera yeeyo bwetyo. Tugenda maaso ne firimu yaffe ate nga twagala okumanya ludda gye biggweera. Kaakano yakwata nkumbi asooka agende ng'ayiiya alabe ekinaavaamu embeera ekinakyusa embeera. Kaakati mu kuva eyo waliwo abali mu kutema ebikata naye balinga abatema ebya competition gwe Tereza bagambye ekikata sivuunike. Tumbiza mugagga n'asanyuka oyina otumbiza. Bannaffe bagenda maaso kye baliko kyakutema kikata. Bali mu kutema kikata tulengera Ssekyewa Gonzaga. Nze bansobedde. Tugenda maaso kakati batandise okukaayana oli tava mabega. Kyokka muyomba ki? Awo mabega tovaayo. Oyagala nnyo ebyokulembera essaawa yosasula ng'etuuse. Gwe nja kuba enkumbi mugongo. Oba sekyoddeyo olima eri awasooka. Owulidde ono tayagala bana ndeta layini bbiri mwe mutwalemu ate mwe mugamba nkola mpola munoneko katuba tuli awo ngalo n'omulala ayingidde. Kakano bannaffe kye baliko bandi banga bali ku kicuba oba kye bayita ekipakasi kitwalaga banyugize nzize kenzije sooka olindeko n'owookunaze bana enduddeyo katugire lumu tugattewo sooka olinde. Kano si kabonero ka bwavu nakokko kenzija ndeete nange layini bbiri mbasange olaba kye nagambye. Omusajja teyandize kana akantu sente simanyi zino tuzigabana ty akalimbi katono gundi gwe alina omulimu n'ogugalabanja nga guleeta akakaaga olunaku sooka olindeko kaaba. Abasajja babano bakayanira bikata ekyatandika butandise firimu eno era nga tugenda maaso nzija otusanga wa sooka olinde ne bamuteerako road broker. Eno tedi road broker nefuuza kikata broker. Mwana nasuze bubi netusula ffenna obubi. Leka naye kutuyingirira mu kana akalimu akantu okalaba twamaze dde okugira oda tukala n'oli nga twagala naye abe ng'agira. Owulidde guno omulimu gwabadde gwakubiri n'owookusatu uno twesibyeko bwesibi aye naawe jjo twekukutirizeeko tekiri mu bwenkanya. Kino ekintu kyetaagamu engeri ya dimokulaasi. Guno omulimu manya nti gwawedde n'onyonoonya omulala mulimu twadde tulina kukola ffenna nga wakedde gwabadde gwa ffenna nga wakedde kati engeri gy'otaakedde omulimu gute. Ssekyewa Gonzaga ebiri gyono ekyatandika butandisi omulimu guno gwa 6,000 bakoze da simple mathematics 2 kati ono weyongerako okuna bazitemawa zebamuwa atunagabanira munasonda teri kusonda kyetwogerako twaganye ekyokusonda enkumbi yo wazze nayo tetujja gikwatako naye gwe ng'omuntu oyolebwa era ne bamwetikkirawo ekyali ntandikwa tugenda maaso. Tugenda maaso natenga bulijjo okuva mu Means Production is an address on production beyond of all production. Now we are bigger the biggest animal. Away as in a Balkan say.
kati nogenda okuddako eno wali omusajja mukulu atudde wano ono gwe bayita kitu sitanule abaana ba firimu gye bayita njabala firimu bagiyita bayina ejjoogo era siyinza kuleka kutumiraku mwenna ab'omu wesitani agamba ki mwana mulenzi Isa embalala tukwagala nnyo ne bakasima abo bonna era mwenna abalabira ewa Isa mu kizungu awo tubaagala nnyo naye mbankuya amanyi gaba gagize kali ogenda okulengera omwami ono waali yennyinimu omukyala alina ebintu ebimuyombya waliwo ebintu ebitateredde mu maka muno ng'omwami alina obitereeza naye ate okusinziira nga bwe kiri omwami alinga ali muzannyo oba ngoba bugobi wano butadda wunjezi tugenda maaso kisingako naye ate ne gano makaago genda ne omukyala alagira ni waliwo ekitaggwa omwami ono kyatamaliriza kati ye omwami agamba alinga akooye buli lunaku wajja ewaka wano okubaawo okuyomba mukyala bati bayomba buyombi so nga ate ebintu ebyo biba byakuteesa buteesa kano tuba tuli awo nga musajja mukulu azze ono gwe bayita Kabanana mwanje Steven ageeka kale bali bangobye kakati nno omulimu gwabadde gw'abanaguli gwe babadde basabye ne banne bagumugobyeko era takoze kati abadde ayagala ayambibwe munnange oba olinayo akalimu akalako okulima kenyinza okubalansinga bwomu nka balansinge n'embeera si nnungi omuntu watuuka embeera omukuba mu kirevu embeera ekuba nnyo naye wekubira mu kirevu embeera omuntu omukuba olabira mu kirevu ekyo kugamba enviri si ze zisenyuse naye kenyini asenyuse kapita ayina nkumbi yagulanga omukyapa goonya oba olina lubimbi lwa kabala oba lwakulonda lumbugu eri bagiyita mutalemwa tugenda maaso kati ono ng'amugamba kibadde kituufu bagobe kuba naawe osukka omusajja omukulu alina ebizibu bikusulako naye neweebaka kuba omuntu ebizibu gwe bisulako teyeebaka akeera fubutuka waka naye weebaka ng'eyaggwe edda saa z'otuwa ku mulimu owulidde omukyala ng'amugamba ayi toboggolera muntu bwenkanidde awo kati ngenda nemirimu nembagamba mukole kati omulimu gwe nemulema okugumalira mu budde mulina okugumalira mu demujja ebiyombi omugagga lwakujja nga beegonza nga baagala emirimu naye emirimu balwawo ejigusa kuli bintu byebimu kati njagala olabika okuba n'ekintu okikwasaganya bulungi leero ngenda kukola nnyo bulijjo abadde akola mpola owulidde kali ng'agamba eka abantu yabalese babi yeetaaga akalimu ayambibwe kuba omwana bamuyengedde mululuuza ng'ekitaasa ekiriwo ekigonjola ekisooka kyaki guwundi wakyaliyo kali nga mugamba niomanyi musere ngenda mutwala alime musere mmanga nti wali buzibu eno weetaaga okuwala tewali alimizo kuba webadde baddako okulima era badde abave mu bikata abazze mu ssere musajja ono alinawo akasente era bantu bangi abajjewe nga beetaagira ddala emirimu omwana nnyo ng'agenda maaso omukyala bamugamba otwala omukozi atandika okulima tayagala olwedde yalina ebyamuyombeza edda omwami ono byatanatereeza wadde afudde nnyo kukya sebo ebyo ebyokumpisayisaamu amaaso jja kinnyonnyoka nze saagala kumanyiira bw'oba owula toyinza kubanga bino ebyano bimaliriza ng'oyogera omukyala ali mu kuyomba biki ebyalemye omwami wako okutereeza ebiyombye ennyo omukyala n'okutuuka okuba nga takyagala kubanga ayogera n'omwami bulungi kakati no nga tuyitawo kyava amulaga oyita kuno njagala ozingeko kano kayiika kuno okalime ennaku 2 obe ng'okamaze wulira ennaku kyekola omuntu olima yiika mu nnaku 2 olabye kano kali mukangu nnyo kakuwala kuwala buwazi owulidde ojije nkwe sente onoyagala kano akantu okuvaano kayiika kamu kokka oketoloza wootyo sa 6,000 wali ne wali ebyayiika osongawo lugalo naye tandika osika enkumbi eyo lyokomanye niyiika ezitowa okulima kuwesatu kati ono jjukira gidde mu bizibu mugagga ng'amugangenda kuwesatu naye abagagga banne balina engeri gye basaawulamu bannaabwe engwala nga mu butuufu akutwalaganya butwalaganya tandika kale
kati ng'amugamba ni esatu ky'olina okukola kwe kulabika nti olima bulungi. Olumbugu olina okuba nga olugira tokabala kintu kyakuwala. Musajja atu ng'atandika kulima. Bamuyita Mwanje Stephen Kabanana. Efirimu bagiyita balina ejjogo nate nga oli gyeminza nkwereza zigenda movie center, so zigenda mu Natete movie center. Nkomyewo naye maama. Kaakati wetuveeyo Zika. tuddako wa musajja mukulu ali wano Kaziro. Tuyambala saati. Genda mu yambale saati. Agenda okudda ewaka. Olaba ekikombe ki. Okomyewo ne saati ng'ojambadde. Bana ekulikala. Ge maka g'omukulu ono musajja mukulu yakadda. Abaawo tebatera nnyo kwambala saati yazibamanyiza nti ziba za Krisimansi ennyo. Baabo. Kati ebintu ebimu omwami yafuuka muzibu. Takyatambulira nnyo ku ebyo ebituufu ebirina okutambulirwako mu maka. Kaakati aze n'eggulire eryokya. Era terisinisa linnyo wabula litegese erinnyo. Eggulire litegese erinnyo. Kinyirira. Omusajja awasiza omukazi. Nkubuulire. Naye bannange mwami osesa. Olemye okulaba ndi wawasa omukazi nze ate otandise kudda ku bintu bya musajja muneiba yawasiza. Anaawe ekituufu kyogerwako. Omanyi waliwo omukazi gw'owasiza mu nnooma. Ng'omukazi omuwasiriza mu nnooma naye nga si gwe wandibadde owasa. Kwegamba nga waliwo eddibu ery'okuzibikira nga bw'obitegeera. Naye lwakuba waliwo kyotasobola gamba muno. Munnange nakuwasa lwambeera naye ekituufu si gwe wali omutuufu. Kati omwami ono Kaziro kyatandise kyakuwaana bakazi ba banne. Omukazi abi Mama Kisitu. era alaba Mama Kisitu. Kino ekintu nnemeddwa. Kuba buli wenzijukira kyendabye nfuna akakololoosa. Kyagala kuddamu kweyogeza bintu ebyo. Omusajja bw'atandika okwegomba omanya alina kyagala okutwala ku kyeyeegombye. Sebo bw'ona oyagala okutandika ebyobwenzi nja kutta. Ovanga ku mukazi agamba nja kutta, amakulu tajja kunoba. W'ona oyagala ogenda mu byobwenzi ojja kundaba. Olaba ntunulanga okwenda. Leka kintu kino leka. Ekirungi kyogerwako tekitegeeza ninkugoba. Ekyokunzita kyoboza eri. Munnange oluvannyuma bannaffe abagenze okutema ebikata balayika baabimaze. Kati nga bajja bakwata balayika okuba ne bakomawo. Bakolera wamu nga bukolwa. Kuba onooba onooganyulwa olina kola nga kakolwa. Kati nga bajja baweta ow'omugagga. Omugagga yabatuma ku mulimu. Yagala olabe. Abeeno. Kaakati baatuuka. Kwe konkona. Yeffe. Ababanja. Oleeta nnyawe gyendi oli atya. Balina essanyu omanyi omulimu oba bagukoze baweesunga nsasulwa. Badde tulina we. Kati nga balaga ndi balina ebatuuse era ate bazze okulaba omukulu. Temukamaliriza. Olubimbiro lwe akasigadde kaggwanja ka bikata 2. Yagambye nti ono atunulanga okubanja. Kati ekyembi omusajja taliiwo. Batuwayo ekitundu ekiriwo kano bayina ze yakulekedeza oba otuwa. Tatera kuleka sente zasasula bakozi. Ono awulira enyindo etandise omusiiwa. Omanyi oba ogenze kubanja nga wakoze nnyo ate obedde olweggulu alina kyabala ekirala. Nga wabaze ogende mu maaso okoteme ebikata ofune eziri akanyama. Kati mugambo oba alinawo ez'akameeza z'abaatuwaako tutandikire ku ezo tunakibalansi.
ogwo nno gwe mulimu ogutaliiko mpapula. Genda otuuka ewaka mulembe gwa damage. Kyova olaba n'ennyumba mwe basula yonna yino ya damage. Kwegamba sikiti ntukiri awo kyagundi. Ennyumba etaliiko biriji ate nga weeri. Mu nju eyinamu akagulumu oyinza ogamba nti yamera ekiswa. Kyate olutuuze nawe ate nebukubaka. Omwana embeera mbi. Omwana mulwadde ate maama naye atandise okufuna omusujja mu nnyingo. Mbadde tebatwadde ekikumi. Kaakano gy'ava okulima ssente tezinnabaawo. Bali basasula olubimbi luwedde. Bannanga omuntu obwavu buyinza okukuluma n'obaako engeri gy'ogumira mu bwavu obwo nga bukulumye ng'ofuna ekyokulya. Naye obwavu bwe buyingiramu obulwadde mu butuufu kiba kibonerezo ky'amaanyi. Era Mukama Katonda aba akugezesezza mu ngezesa etali ya mirembe. Kulwokuba buvunaanyizibwa bwa mwami okulekanya alabirira omukyala n'omwana. Bambi alowoozaamu naye ate oluusi olowooza n'obwongo ne butuuka ne bwegatta nga nti tomanyi kyozzaako. Yalowooza ekyokuzzaako mukyala mugonvu b'omwana baamuwadde jasiti miruluuzo okuba nga abuzaabuza. Awo kye yakola n'ateekawo omunwe gw'ataba. Agasseewo omunwe gw'ataba tajja bisobola. Efirimu egenda maaso. Atulabe gye biggweera. Ng'asana na bikendi yakommontataba. Yasituka afunyeemu okuyiiya. Kyava atambula. Kakati erudda waliwo akabuzi ke baali balunda. Kuliko n'akata akayonka. Kyava akasumululayo. Embeera eruusi bw'ekwata ekyo ky'oyina ate kye kirina okuleka nti kikujja mu mbeera eyo. Ng'akawalula nage bamuyita Mwanje Stephen original names. Twadde erudda waliwo yali ageze okuba ni anoga emmwanyi. Anoga mmwanyi. Aba ali wano. Mirimu. Tuli wano. Badigamba. Akabuzi ke kanunga akatundu. Oyina sente nkaguze. Embuzi ayagala bamwemu ezanguwa. Ekyana kyako kicho. Kadi okumanya atunda nga adibuuda atundirako n'ekyana ekiyonka. Bali manyo oyina nkakuwe. Kali kumbe ono gwayagala okuguza tali bulungi. Ani kino kyana yekinyiramu wava oyina sente kyamazima mpa. Yo katunda sente. Akuguza akusudde yakusenda akuriza mu ggabo. 17. Kadi embuzi ya 17 koini oseerani. Angulizaako n'omwana oluusi eri batunda emu nga 2. Kali nga mugaago tulaba musana. Omusana gwa Januari ogumanyi gwaka ku mubiri ne mu nsawo. Sia. Emitwalo teryasola gikuwa egyo. Halo gwesigalize. Kali bileke na yes. Kali sebo n'omukazi okumanya mukambu. Yamuga nkugula mutwalo. Sika kubaki. Yarabanga okutunda embuzi y'amazima. Ekifo ina mmeka nkuwe. Naye ogere entuufu z'olina naye va mu by'okugeresa. Mutwalo obadde siriyasi. Gukubeeremu. Akanywewo taba. Ngira ngitambuza. Efirimu egenda maaso. Kambutia. Muli mutyeyo. Sorry. Malikasi. Ate wali mzee. Nyo akantu ko. Sikalungi kanywera abantu. Mzee wali. Mzee taliwo. Nakimkoze gubi. Mzee taliwo yagenze safari. Safari. Obadde omweta? Nakiko. Kale
Marina kabuzi kana njala kamuguza. Ningi jataliwo. Angene ndienda bigwe kabuza kale. Nze katonda otya? Ya tugende maaso. Omusajja embeera eriwo yakuleekandi akabuzi kagulwa. Ono kyava ajja akakebere ate atundirako n'omuyana gwako. Katonda otya? Leka. Abadde okaagala. Yogera sente nto. Ate n'okulamula kuba gyava amugambye omutwalo. Mzee ezo sente nyingi. Kati 17 yajja avuddeyo. Twale ina. Ono ayina weena. Enompa. Mwana gwayo. Gwe embuzi njitundayo ne maama n'omwana. Kati ate bwompa omutwalo oba omanyeena ekintu kino oba okibaza otya. Sola kaku. Kale, kangenga wabalala. Egenda okalambuze ku bantu. Oyongera kusini. Nze nina. Kali, kola boti. Kola boti. Kwati. Kwati. Yongera mu 3. Mzee ze nina. Bwoba oli ena. 3. Yongera mu 3. Yongera mu 3. Ze nina mzee. Kumfutula. Kahana agenda okulira ngono. Eta kale. Naye ekyanga. Ze nina. N'omuguza ninena obogire enkondo yiyo. Zo wezirikasi. Weziri? Omanye ebyesende bino bizibu. Oyinza okugaanira embuzi baakaweta wali. Ate n'osanga weesatunga emabigole seweena. Mzee. Ate ng'ekizibu tekirinda. Bana bweti. Kano kye yamugamba ni kalempa. Embuzi eriko omweya wonana. Mbuzi yinenyirira talina adde enjoka. Kale mzee. Bakuwa obusente obupya obw'omutwalo ng'ate babukuwadde ku kizibu naye nga bukunyumira kutereka. Nga tosobola kubutereka. Mazima agitunze emitwalo 4 n'omwana waako. Eyo ne tuvaayo. Kaakani tujja tudda maka. Wali omusajja mukulu afuluuta wano. Yeebase yenna asuddeyo 5. Mukyala kyava azuukuka ono gwe bayita mukibi mmire ageeka. Agenda okweregereza gwe musajja gwe. Kikitulumbiddwa babbi. Era olina kulowooza babbi gwe ogugumuka babbi bokka. Tomanyini waliwo olugugumuko lw'omugaso weebaka weebasi erinnya lyo lyerabidde katukuyite Mr. Mboleera ssebo. Mukulu Mboleera. Okimanyi nti essanyu liwedde maka muno olimazeemu essanyu. Lwaki weebakanga embolera obwenkanidde awo? Muntu awaaka agalula n'atakanyuga funfugu. Togaaye gaasi bimanye. Tokyayagala kunkolera. Owulidde nze toyagala mbeere nga nsanyukamu oyagala mbe nga nnakuwadde bunakuwazi. Nafuna musajja ne ng'awono kanyama. Engeri gy'alina akki 3 nange akki endala kiba kikola. Mantino nkuye. Ne naawe onsobera. Ekintu kino omuntu aba akooyeemu ate aba akooyeemu aba alina okuwummulamu. Kati nze mpumudde nze gwoleko gamba msimanya yakuwummula. Kitegeeza nti ndi. Owulidde? Yasonyiyaani. Ogenda okweregeza omusajja atandise okwekyawa. Kino ekintu oli kitaddemu amaddu. Nze ngenze nendaba nga osaanidde osonyiibwe ne ng'aka empummule nkusonyiwe. Koyi. Omukazi tayagala musonyiwa. Enkoye wa. Ayagala kumubonereza. Omubonerezi ayinamu otubonereza tutini. Gamba amazima. Otubonereza tutono. Naye mukazi kiranga omukazi gw'osaasira n'oga nsijja kubonereza n'otaama. Kati oba byebyo nze kempe ne wano. Olina omukazi n'oyomba ebibonerezo oyagala byakumukumu ebibonerezo. Omuntu mulekemu oba akusonyiye muleke. Kyenjagala. Kati ng'agaana naye gwe nze onsobedde oba tosobola kubaako ky'osobola kukola yogera. Gwe omuntu yali awo obeera tosobola baako ky'okola. Afazaali oba osobola leeta muganda bw'abeere wano nga kuba ebintu ebimu oba onsobedde. Omukazi no naye agamba ekigambo ekyaba mukambwe. Nti gwe oba olemeddwa leeta muganda wo. Alabika ekiwago kyo kyaddamu ye. Kaakano mu kaseera kano omukyala owalusigala yakwata ekkubo n'agenda ano n'eddagala. Bamuwa eddagala lya mitwalo 5. Yeegayirira bambisi wali ssente. Kyokka omwana alabika embeera si nnungi. Malayo doozi. Kalinga mugato Faisal osasulako ekitundu yo oyinawo mmeka? Ayinawo 3 kyava azimukwasa. Naye ng'eddagala bamuwadde lya mitwalo 5. Mwona janga nkolaki? Kalinga mugamba gwe tofaayo. Mwetayo kozo. Kasitoba ng'oleese
eddoozi kasita ekyagenda maaso weggwerawo fuba okulaba ng'oba ozimazeeyo kwata kahano mu kaseera kano tugenda okudda wano waliwo ali mu kwera olujja aba ayera olujja nalineko ku busente bwange ali lwakumeka naawe waŋŋamba lwakumeka nagamba lwakuna neggwe musajja mutembe ya mubanja ya nnyoko kakati ono mutembe yali atambuza ngoye mpa sente wabula ono yeewola olugoye n'atalusasulirawo nvawa leeta kyava ayita mutabani we jangu ono mukazi tammalako mirimbe aleekaaniraani jemu muzina jamu omuzina gw'olugoye gwoluweeri zina guweeyo esaki omwana gyakoze olugoye nalukuwa muziina si wankubadde yali kunkumula gwe muleka mumanyira bumanyizi ekisooka abakazi temukyeva kitiibwa ne bwe muwasiza temusobola balabirira kaakati naffe abeekolera mutumalako emirembe mutuyisaayisamu amaaso ŋŋenda kukukuba musajja mukulu ojja kaaba lwaki omumanyira gwe okunyweza omukazi mu butonde bagambako ekintu ekyo ndi kibi okimanyi oyisaamu omusajja amaaso abasajja mubakuba empiki muva mulambuliddwa abasajja kino ekintu tosobola soka omwana n'avaawo kuba gyakoma obeerawo taata ayongera kuswala sente ziriwa leeta sente naye onswazaswaza omwana munyolera mwana nze muzaala lwakuna kati nga mugamba nzinona nkeni komawo lwa Thursday yamugamba dde Thursday nkeni ojja kumpulira bannange omukazi ayagala kundeetera buzibu kuntabukira efirimu egenda maaso kakati nomunange oluvannyuma nga tujja tudde wa mukyala mukulu ono bamuyita mukibi mide original names tujja kuba tulaba mu firimu nyingi era nga nkuyanja bwakuzanyidde tulaba kina Uganda bagiyita balina ejjoogo kakano tuba tuli awo musajja mukulu ngajja bannange oli otya kakati wajja ekyala kino nga kimusanyukira bulungi nnyo kalinga mugaa kiki ama bansonyiwe munayi anti mbadde nsaba kwetonda munanga akabimbi nadde nakamaliriza leero neesaakamaze ate nenja nfunamu obuzibu kwanza mwana mulwadde nga neetakoleka ninfuna kasente usanga batereddetereddemu naye essuubi weerire aze kulima enaku azo naadi talima kati agenda okwetegereza omusajja ono ayogeza gonjebwa enaku bbiri zekuva baamuwa omulimu yalimayo olumu atakyalima kati ekyala nekirengera naye omulimi ono aleka alina amaanyi agakabala agenda ku lubimbi kulima kati aba agenda ogenda okulengera omukyala gyamugoberera kwini waaye angobye kiki nkeni mbadde nakyegamba kwini tuŋŋamani bangobye nkeni dda ate nga abantu nkeni manya kuya masannyalaze takyakukola kanime nkeni tewali buzibu ono bamugamba birala kino giri emitwalo ena kani nga mugamba nyala nkuwa emitwalo ena kwini gyaki saagala mpulire nti nakuwadde kani nga mugamba togamba bawange tomugamba nti nakuwadde emitwalo ena zino nzikuwanga nzimanya mutima gwange zezigukuwa mutima gwe guzikuwadde guvudde ku mwoyo siri mukulu nnyo yimu katonsanze njagala olabe genda janjaba abantu ojja kulimawo enkya ajayomba nga si kaakati omukyalo ono lengera watandika okukwatibwa omwami ono ekisa era ng'amugamba n'ebyokulima kati newootalima nze kyemmanyi wandibadde olimira ddala ddala enkya ng'omaze okulaba omulwadde nti baasasuddeyo sente emitwalo 3 ku ddwaliro basigazaamu omutwalo gw'akawunga era gye yatunze mu mbuzi kakano kimuwadde ku ssente kino nti kikazi kyamboleera kani nga muganda yenyagala okuuma ekyama ate nga sandyagadde amaanyi awulidde omanyi amaanyi ago mangi g'okozesa mu kulima mbadde ngamba gayinza okufuna omugaso omulala simanyi bwe gawewulira munange abaana bawone gwe nalowooza nti abakyala tibamanyi kuteera vibe konga bakateerera vibe hayi wagamba nti kyokka nimukunda munonga amwagala nnyo egenda maaso kati nga tujja tudde ewamboleera efirimu eno ngiweereza nnyo abaami
abalabika okuba ndi mmwe muli ba mutawaana nnyo era muli basajja nnyo mmekete mumanyi mulina amaanyi ag'obutonde mayitirivu buto simulu mubeera n'abakyala bangi nga mweyita bassemaka omanye ekintu kino kisaana ng'ogyeko gamba nti oyina essente abakazi ojja bawa ssente oteekeddwa okubanga n'emirimu giri tobeera mboleera sikyamulembe olaba nze taata kakano ali wa mukazi we omulala ono mukyala we oba namba 2 kirungi kyala mukulu gula naye ng'ojja mugula amawini onoolya buto tolya jjanja kisiike kakano ono amwagala nnyo balina n'akaana bakayita kawini ebikyaliyo byabiri bali ku kijanjalo basusa mwami waatemaatema enku bwe ndi kulimira ku ki kaana kaako kakano tuba tuli awo ng'aliwo akyameeka nawe oli omukyala gwe twalengedde omutembeyi manye ebyokutembeya bino kuba mukazi oteekodde okuba nga ekifuba kyo kyangamiya obamanyi okwetikka banimbalamusizaaku kirina empisa wano nga kinaatunda newe kiba kibanja kifuuka engo abaana bawala n'abalenzi munange nina obugoye ntunda bugoye omanyi bagamba atunda ayolesa amaza mangu wano Aligenda mu katale. kyava jja abalaga obugoye bwalinawo kyala yeetegese leero omwami bamusanzeewo n'akwatibwa ku nsonyi tatera kugula kino nno kyamunkuba ng'etonnya pewo baayo mwana emusumbuwa n'alwala n'akakololo ninamu n'akatike nako sikabi genda okwetegereza busikaati mutuuka kamungi twala ekyo okuba nti nze osanze siinaamu ssente ninamu ne kano kamukolera Omwana yanze mugulira ekisweta. kamukolera kuba onsanze siinaamu ssente embeera bwetyo bweri kyatalinamu ssente siinaamu engoye bazireese kumbonagamba mbu talinaamu majja kakulekera ne mpako di nkweninza osobola wakusasulako ekitundu n'enkanono oluvannyuma wabula ngenda kulirawo okuddeeno lekayo mugulira munnange baganya omugulire n'omusajja aneeyeekyanga oba omwana tamwagala oba lwaki takyogera mbeera ondiwo kiki naye kyoyogera sigambe ni omwana simwagala nkenya neffe abaffe baana aba abala be b'abaana mama tujja nedda tujja kugula olulala namu yadisa kono ntewali buzibu omuntu abeera nga talinaamu abadde tayi Omwana ate wuwo. efirimu egenda mu maaso Sente otya. abeeri kasita bambala ffe katusibuke n'omwana ate munange tunaakola ki sajja muli akumma bummi ssente bannammwe omuntu waba talina sente aba kakyogamba nzibe bubbi bwe mba sirina ssente ngenda kubba bubbi kati nkunnyonnyola eki gigula emitwalo emikazi oti abaana zino buli naku linaku ekintu obeera ogira kuva esente ne tujja tugamba esente no gyoziremera oli musajja muzibu nnyo 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 mukyala yayomba buyombi kubanga ebiseera ebisinga byonna mbeere njagala olabe yalowooza ndi omwami alayika amuumye bummi kati nga tujja tudda erudda bapakasi baakuno ayita manju sibite nnyo nyaba oli otya Kyebwera. manyi omwami wano takwasika badde ndeesa obuno obumwana sikataasa Tugenda pima tulabe. Kambuuze oli mayi. kiba bulijjo tomumanyi Kati mbadde nina omulimu gwange. Naye nga mbadde kakati njagala olabe ono omukazi soboka wandi kakyekola ng'agamba ono mupakasi nti omanye bwangu ne mugumala pa sente. engeri gye kiri nti munange ninamu embeera mbadde nakyenjagala ontaase kikola waliwo olubimbi lwenjagala lulimibwe naye nga lulimibwa mangu olugendo bbayi nkeni mbadde tumanyi tugenda mu byakusiga kwe nti wali buzibu kati ng'amugamba leeta banne okuba omulimu njagala gugwe mangu amugambye aleete banne kuba omulimu gulina kuggwa mangu kati ne tujja tudde wa mukyala kabanana alina esaati ekola buli kimu yesaala tarawihi era yegenda nejjuma buli lwakutaano ewaka waliwo ekiva bali mu tusunsa essunsa eno liba ddungi nga gw'olinoonyeza naye bw'oba olirya nga lyeririwo lyokka essunsa eno lirina engeri gye likubamu embeera bitama ogenda okwetegereza leero na balansi w'eddwaliro n'amusasula
Enyumba ya jjajja. Bano so okwechangana batugoba musawa yonna. Kitege. Munaka kukusimanyi nagaye n'embeera ne sivaayo. N'agenda maaso naliko kubani kati ayiyiriza nno ddala. Na mulenzi. Oyo sawa inaakula n'atubanja. Tusiriza kutereka. Kakati zino. Nozange n'enguleko ennyama. Twandifunye ekyennyanja. Olwaleero ayagala balyeko obulungi. Nabanga ekyennyanja ate abazaamu eby'okubonaabona. Agumba biki. Ayagala kugula nnyama. Omukyala tuleeta engege. Ono nti engege eba yakolokota. Ate yagala ebirungo bingi. Mwana ali ati ajja kutereera. Essuubi litandise okubeerawo eri omwana omulwadde. Embeera bw'ebeeramu okuyingiza kasente, essuubi lidda. Tuleta ennyama etali mu magumba. Kyava ayiwako olufegereeti. Onaita ennyama y'abaana nsijja ejjira. Era lukwakwa. N'ayiwako olufegereeti. Bamuyita Mwanje Stephen, original names. Sigala ate kimandwa kyezikiza akabiriiti. Saagala mandwa kimandwa kyentawaanya eno. Enfirimu egenda maaso. Ngatonya bagiwandikira ki? Onene ye nakuwaza. Nakubisunza ate namugambi tunyinza ofuna sente eyo. Kale ngata akitegedde. Ngatofuluma. Kakane yagenza okunona abalimi wuno ng'ajja abaleeta. Otutwalawo wa mukyala kye yange mukunganye wona Yagenza okuleeta abalimi. Gwe ayagala tukola ki? Oyagala tuleetera buzibu. Olubimbi lwotubaddeko lwa kyeyamaani ate lwotutwala wa kyeyamaani. Kyogamanizi wa mukyala kye. Kati batandise okwekuba empawa. Ssentebe oli nannyini bakyala. Tani. Babadde bano olwedde yabawadde dde olubimbi. Kati ono babagaye ni musooke munje waliwo akalimu akanguwa. Kikole. Kali bagenda tuuka akalimu gye kali ng'era wa ssentebe. Nagani akano kabirimi ka mukazi. Ayagala kanguya. Omujjeko. Nkendi omusajja ono singa atuzula okuba ni omukazi atuwadde omulimu omulala nga tetunnamala guli. Ayinza obutatusasula. Tugende. Ate kati gwe. Kikigwe nange. Keto yandeese. Just nze mbadde nze njola ebisasiro. Bagambyeko ndi tugenda kulima wa kusiga. Bwe baba balima wa kusiga bajja n'omuyuzi wa kasasiro. Gwe si mukozi. Oyo mumuleke. Efirimu egenda maaso. Bibamu n'essanvu. Oyo naye tumugobe. Kakati okola otya naye ojja kulima express nga tolina nkumbi. Ate oyo mulimi. Gomulana n'enkumbi. Mwana muto tanayagala na ssente. Efirimu egenda maaso katulabe. Kakati nsaba wiiki eno ojimpe osuubire wa ogenda okuddako eno. Wikino Musajja mukulu ayinayo ekikyalo ekirala. Sajja nange bali ku gundi gwe kuli. naawe Olaba omukazi okwegayira mulimu omuniga akeerayo wa Katonda ng'essaala gy'asaba ye essaala. Singa naye abeerako mu bikyalo ebisatu ebyo babyagala. Kyokono omwami mboleera era agamba atalina mannyo. agenda nabono. Kati kino kiri mu mwegayirira singa asobola okulekani abeerako. Abeera n'ebikyala bye n'ebikyala. Kikiri kitunula munange. Kikyala kyekyo. Kitambula kyagaagala kiti kyagaagala. Kani tujja tudde waakabana naleero banywedde ku kyalimu sukaali. Kyova olaba waliwo omuntu ategeera embeera nga bw'aba ng'agivuddemu kuba kalo giwummulamu yeebaza Katonda. Mulimu abantu ng'olunaku bw'ali akanyama agenda wanika emikono ne wabaawo abakifuula ekyekyeyonoonero. Tugenda maaso. Kati omukyala aba ali wano ogenda okwetegereza ne mukaakubye essimu. Kyava ajja amukwata. hello Wangi? Sasa. Jamani, mbona nimefurahi. Ani wa Tanzania. Basi chukua pikipiki. Chukua pikipiki. Gwe soko okwate pikipiki. Sengendo. Ojajibuza mwami Sengendo. We mwambie mzee Sengendo alipokuwa anaishi zamani.
nagagwe mugambe nti ogenda amuzeyise ngenda ale ennyumba enkadde ennyumba ya damage mukowono ajja kyokka nemukoddomi wona yazize oli kuki olanga bikonde mtuno naye lwaki oleeta muka ate muko lwaki akyala kati naga muka agenda kujja wulire omukazi ono deyati era omuko okukyala essaawa zino aba aleese buzibu kuba obwavu obuli mu nnyumba eno buli bulala kyazo otabaganyi essaawa zino saa siza kukyaza bagenyi Tanzania nanga atuuse wano kati ongamba otya mbu si bakukyaza bagenyi ng'oli ali mu kitundu mulwadde kati onkoze bubi ffeffe nyini tetunakumanya ddi lwe tulya kyamisana tuleete omugenyi tumulabiridde tutya tungamba kati obulwadde kale bagenda okujja kanyomboza ali bano banoonya kanyanguzi aliwo ng'omukyala bagandi taliiyo jjukira bamugambye agenda ajjeyo ssente bo basobole okugenda maaso n'okuleka ne bakola kibalima tetwagala kutujjamize kaakano bamugamba omusajja mugambe abeere mwegendereza nnyo 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 balage ebintu byensi bizibu tugenda maaso yeyapata nnyo omulimu sente ne bazimuwa kati banna ate batandise munoonya bunoonya akasente yakamize olaba takyakozesa nakubo lituuka kafubutuka manju ayita mu ttale banno bavaaneno kani ngamugamba mikwano gyo gibadde gizze bo kenyininyini bagamba abo baveeko naawe kabavudde munange baze naye agasente zebakuwadde oba tewasasudde sente abo baleka kali kumbe basiibudde ng'abagenze omwami ali eno awaayo bwa 5 mutwalo webagu amwadde kadomola kabutufe waffe ye banange ono n'atunulanga yala yennyini tuguyola ogusajja ogwo kanyagundi atandikanga bode namu yasimba emiwogo ewaka ewe kasita agiyingira bw'ati leta zakuwadde mpanenze zinampade za nnyanya nja kukuba tetwagala tumanyira leeta yakasika ogubeere leeta mangu munange eyo nga tuvaayo kaakano nga tujja tudde wa musajja mukulu oli semaka buli wamu najja okuba waggulu kiti kale engeri gy'ali semaka abakyala alina bangi ayagala okugezao okulekani abasinga abazimbira bulungi ate awo miliyoni 3 awo kale ono yamusaba miliyoni 3 okulongoosa enju oyagala kukolawo oli mu byakugereesa nakuleesa ekkola oba kudda mu bibyo ekituufu nga bwe olaba eno ennyumba egindi finishing kyekintu ekizibu namuzeezo owulidde ekintu buli kimu kiba kyakulongoosa kiba kyetaaga okutwala obudde ssebo kati gwe ezo sente zolowooza okumpa ate obanga atagala kumpa so oba olina okuleeta akasente akamala ne tubanga ekendo tukikola bulungi mulamu gwe gulabe bulungi ye owa pulasita ndaga ina tete movie center ina tete bali ku kizimbe kya Samuna so nga ate wano osobola okubeetuusaako wali ku Zai Plaza we batadde branch yaabwe ey'omulembe gwe wenna ayagala okusobola firimu zino ez'ebina Uganda
kyokka ekituufu kiri nti firimu yo bw'oba ogiguze togikubamu kopi kuba woosangibwa oba ne kimanyikaako muganda wange efirimu eno eriko amateeka era goberera amateeka gula suubula mulabi twala olabe naye ng'ate firimu tekubwamu kopi onokola ndako nayo nsedde kusidde ki kale nno okugira nti okwenyolanyola badaga atagenda kola yakkiriza nyumba njagala njingira wiiki ejja jasooka oleta ensawo 50 yagamba ajingira wiiki ejja 5 omanyi bano abazimba nyumba zibano bw'alabanga byakugamba tobitegeera ejangwe newe akugamba sente omuseera kati seminti gwakusaba omungi awagenda ensawo 2 asabawo 5 kati ate akusaba $1,300,000 afundikirako zeemu 2 endala egenda maaso kaakano waliwo enkadde eyitawo chairman muzeeyi tubadde tusabayo kalimu nga bulijjo akaki nemwabaki wuliriza nga nabawa olubimbi lwange nemugenda nemulimaalima ebintu nemulekamu olukyolobeze bwe luti mu nnimiro wakati nemundyekadyeka nemujja muno n'akasente ewaka kumpi kamalayo kati omulimu mumanja gwange olubimbi lw'omusajja tuwalumaliriza nimwe banemunaaba banemwe munakula kuki wadamwe bakuba endaaya sintebe owaki sintamu ba mulimu bano abalimi bakuba endaaya olumbugu luba lwakusimula bo baziika luziike tukitegedde nduli obuzibu ali ku nkumbi muleme kunsu buli muntu ku mulimu gwe kwakola kikwaliira kati mbu obulizibu bwali ku nkumbi kyava asabula tvs yevaayo sikutomera mwamanyire okutambula muzunga naye kati nammwe mwabaki olaba kyemukozeemu tusibiza enjala wiiki twala eri gwe wali olima wakati lwaki waziikawo twazenga omuddo tebaziika muziike ate noziikangako ogw'omusana naye ogw'enkuba walimanga oba oleese buzibu anti kaali kakko kati ate bwe kaba kange kalime ate ono tukolerere lupiya muzibu nnyo ku kyesente aba azaagala bamuyita yosefu lupiya oligino names tugenda maaso ne firimu yaffe toleeta muzannyo munange bannaffe nga bakwata kubo kweyongerayo kati no tugenda okuva eyo seŋŋendo munange wane wa seŋŋendo kaakano mukoddomi wa kabanana gwe twawulidde bakubira essimu nga bamulagirira boodi emuleete ono bamaze omuleeta ava Tanzania bamuleese asanga mwennyina ali manju efirimu egenda maaso jamani banange nsanyuse nnyo munange okulaba munaye mbadde simanyi omaye oli agamba nzija naye nga tokakasa omala mulaba munange banaye nsanyuse jamani banange nsanyuse nnyo amesinika kama kulaa kumugo nanka yake amemuona umepita Kenya umepita huko kati ametumia ile ya sofa kama ujala hapo patia advance yako tuba tuli omukulu w'emmere anyaganyage ayingirewo mu kivumbavumba ava kuleeta tookere bali abiwagu 3 be bantu abali ewaka bafunye omugenyi kati ate banaali ekiwaguwagu buli omu abajja kulya kitundu kyakyo afaka kibona nagenda maaso aleeta oluswayiri Kiswahili hajui hata kidogo munange ekiswahili amanyi kitono kulika makubo kati mugambe pole na safari
bamusomesa engeri gyabuuza muko oyinza oyogera ekivumaawo noyogera ekitegeeza endevu embi mukono oba ng'omuvumye kati bamugamba pole ya safari kuliko oluguudo ate owasa omuswayiri n'otagirawo bagamba okuwasa ebulyambwa ogenda ebulyambwa naawe gy'oba ojja kulya embwa yawasa muswayiri kati mŋŋanda ze bonna baswayiri musajja watwali wano ebisinga alembekawo bunnyo ebigambo tabitegeera bali bulungi zoko jona avuze kujja wabulye mubuziza jangu olabeko kojja jangu ovuze kujja ango kojja wa Kiswahili filimu yino tugenda maaso nkameona akameona gama ndisimanya muomo lito ya bibi mugambe mpe kichwa mpe kichwa shibali togenda luiga kojja kwekwata mu nsawo ekyana kya mugala ekyana kyaffe kino kwata gwe ekyana ono taata yabakaako 5 muko akasente kawadde omwana we ne basitula ku baana ne bamuwa ku sente taata akakabbye kati kambalikono gino mubisabisa giro emmere yo ngirigosukira nanga egenda mu maaso n'agenda ayiye sasa ngoja nikuulize swali mpaka mtoto ana mwaka mmoja na miezi mingi kuona ulikuwa unafikiria ogenda kwetegereza nga atandika kuyomba ni naawe ekintu kino n'oweereza mulundi gumu gwokka kintu kino naye olwawo okugira bwe kwanga oteeka mu nkola gombani bwana ojja mtoto gwolowooza nze eno siri muntu ye bannayibwe omwami kwekudda abadde tulaba akangudde eddoboozi baleka aliwo engeri ezitateredde ne mukono muko anti wange tamanyirwa kati andi mbadde sitegedde tebyemba tuna omuntu ono tukoze tutya tesunzuli bwe mugenyi byaffe kati yetukiriikyo kuba kati ffe tusobola okubeerawo ne tudya essunsa lyaffe naye kakati omuko tumukoze tutya laba muka amaaso omanye empiki z'omweso muka atunulanga empiki kati akatwekadde tusobola okusuulamu obuzigo ne tubeerawo naye kati akatuuka ako ke tuba tutunda ate tuggyemu enva kuba muko we tumuliisa essunsa tuba tumukoze bubi efirimu egenda mu maaso leeta ettooke leeta ettooke tika ku butesiki mazzi kati teekako ag'akawunga pulaani zikyuseemu ade bagenda okufumba essunsa kanyanguwe ndeeta enva teekako g'akawunga kaakati tuddako ewamboleera ennaku zino abeera nnyo ewakyaja tikye kino kireeta nnyo kyo kyabuugi ti tekimutawaanya amanyi mulimu ebikyalo ebitatawaanya tekikakambeera eri addukayo nnyo omukyalo oli mutaamu buli kaseera ayagala mubonereza maama okoowa nnyo kano nno naye atandise okubanja omwami ono engeri gy'akoowamu si ya bwenkanya teri kuwummula tukola nnyo tukola nsebe era olaba buli wootakola ensi edduka kati oba olina okukola ennyo esaa yonna tuyinza okufuna owulidde so tuba tulina okukola kuba omwana ajja yeeyogeza byeyeeyogeza ono obwongo buli wala tegenderezaako ne munnange kowooko totebanko omupiira tuzamba kali nga mugaa naye okowa nnyo naye omupiira gwe era teguteeba wulira ekigambo kyatandise omukyalo oleeta omwami ono musambi naye omupiira gwe gulinga gwabalema samba amagulu gewetta magulu tegadduka gali awo nkutegedde omukazi ayinza okugamba ekigambo naye ku bwongo bwe oba obuugi aye ndooza n'abakyala mulekera okufumbira abaami obuugi kuba mwami womuwa obuugi omuwa mmere etazimba bwongo ebigambo byogera tabitegeera kati litunula liraba ono
kabugu mukankote malofu n'empewo omukazi ayinza oyogera ekigambo ng'essaawa yakubye amasannyalaze naye nga gwe tosobola kitegeera ate bambi bo baba n'ebiseera byabwe baba nga yatuuse okubanga ekintu ekyakyetaaga bw'atakifuna ayinza n'okuloga munzeeko ssebo maama ne wiiki gye yampeera nayo sigifunyeemu bambi ekikazi naye kisigala kyasigala ennaku ekikutte omusajja yamusaba wiiki abeereko naye alabe ng'afuna ku ssanyu yonna wiiki eweddeko bali mu kunywa buugi na mboozi kaka tugenda okudda musajja mukulu ali eno kaziro ali mu kukyusa nnyaanya maye ennyaanya zino oba oyina ozikwata obulungi kaka nno kikazi kyamboleera abasebe mbalamusiiza kale kirina empisa bannange bulungi ono gwe bayita Nassali Jacinta original names ono omukazi bane omusajja yawasa omukazi akasajja babajjawa nengera omukazi wakyusa ekikolo nekibeera mu bigoye ebyo ebiwanvu nga kitambula kiba kikolo kale ono kyava muyita naye wange ekintu kima amazzi mutuntu totya mutuntu munange omwami atera okugaana ekira taliiyo naye kati olusozi oluli awo n'oluyitako nakola ki munenge nofumbira omusajja ekintu kino sikyabwenkanya musajja gweyita omusajja sina musajja nnyo kuba oleka otya omukazi akima amazzi yeka ekintu ekyo si kirungi ate omukazi okuba nga agenda ku luzzi omusajja n'amulaba ate n'atamutwalirako kibi leeta nkuyambe leeta nkuleetereko Ambuka. Gwogira ogirawo ekyennyanja tulabe egirozi w'enjula. Naye agwanyigula ennyanja nzijja w'enjula ennyanja. Mala okulaba oba wanaabawo okuw'enjula w'enjula ennyanja egenda mu maaso. Bagiyita balina ejjogo. Kakati munnange musajja mukulu yuno. Cheya. Ajja ayita ssentebe. Agenda okuyita ssentebe nga tali. Bane olubimbi lwange baalulimye bannange omulimu bagunzigyeko yeeraliikirira. Wabula nateseeko abantu bakuyambeko. Kalinga mugatoffe waliwo bye nataddewo bakuyambeko. Kitegeeza ku ngoba. Netemwani engobe nga mumanyi nina ebizibu byenkanidde awo. Yambako nakoze musango. Kalinga mugamba si ekyo. Bayina bataddewo bakuyambeko. I wanted you to reserve your energy for another useful important action. Kakati kumbono bamugambe engeri yala gyemukuba ennyo yatabuka obwongo ebigambo ebimu abitegeerera wala. Omukazi okumuteerako bamuyamba. Banene abasajja mulekerawo kwesiriwaza. Omukazi akuwayo kasente nga ne bimu mu bizibu byakudduukirira. Omukazi oyo aba akwagadde. Kati ono omukazi kiki kyaliko? Njagala olabe. Ono ayina kyatannategeera. Efirimu egenda mu maaso naga egenda mu Natete Movie Center. Kyava ayitawo. Jangu. Ng'amuyita. Banange ssebo neeyanzisa nnyo esibi. Ono nga taleeterako mukazi mazzi. Kuba gweze n'olusozi saalirwi. Baneezo nnyambye banne olusozi badde lujja kaluba nnyo banne bawutanyamba ku banne olusozi badde lujja kaluba nnyo nnyambye. Kuba nakyo. Naye kati kansoke nkwetere ku kikopo. Mune kansoke nkwe ku mazzi ono agenda okwetegereza ekikolo omukazi alina ekikolo ogusajja gwa ebisajja bisiru owasa omukazi n'omuleka awo mukimisa amazzi omukazi bw'atyo. Kati ono nga bamugamba njyayo tukulaga akabimbi ka leero. Mukazi ng'amuleeta emmanga bayita mu bisagazi mu bimwanyi. Njyayo tugende nkulage. Ng'amugajja tugende nkulage. Tukatandikira wakati. Kali ng'amugatandikira wano. Ngoyi ntandikire wano lwaki ntandikira wakati. Ani era oyina kutandikira wano. Kali kumba ono tabitegeera waliwo awali obusanjasanja mbadde saagala okozesa eno nkumbi naye nga neetaaga obe ng'olima owulidde
nimme ate enkumbi eri tokolindeko kino kyagala kwefuula ekisirusiru kino nkwagala naye naye bannange nze nkwegomba aba kisoboka ayagala mulumya kawundo ndekeri mubuli mukazi mufumba ongamba otya nti onneegomba tewali kitasoboka bweba natusanga eka sya naye tewali asobola tusanga nyabo konzi wangambye gwani nze nansikombi Nancy Kombi okay kale kati nese kuchikoko soko onywa kutuzi kuba okoye nnyo baabo ne bwongaleka tekina buzi tekina buzi takamfukira katono agaleke ntowoloko sempulira kati enyonta tekyannuma naye yalimba nnyo nvena wano tansanga kansoke ngendeko wansi eno mu zoo yange soke ndaba ebisolo bino bwe biri ukambye zu mcholo wayinza obaayo zu kyogamba sewati yakugamba nti nina zoo nze sina kyemma olina omuyaayi agaliza atakugamba nti nina ebisolo nze golaba nina enjovu nina empologoma olekale ku ttimba eriko omwana byonna birina ebyo byonna gyebiri sibaninga njagala okubirabako kozi wangambye gwe Nancy Kombi kati gwoyina kubanga weddira nsenene kati gwoyina kubanga weddira ku lubazi zonna gyeziri nziri sirina kyesirunda wulira tozirunda sirina kyesirunda byonna gyeziri kana njagala njirabe senene gyeneddira Okakasa? njinoonya ojjiraba bw'oba ojagala ate kati mwe abapya muyingirira na bwereere jangu tugende obirabe bannange leka nyingiza ekidomola byonna njagala gyebiri okubiraba kati naye bannange abayaye balina olukuba okay kale abayaaye balina olukuba egenda maaso nga beeyongerayo mbw ayina zu atwala mukazi mu zu jabikola ebyo kati ono wuuno bamugamba aganye akawundo kamulume nsija kyesaaga ni naawe nakusasulira ena njagikuddiza ne bannange bakiwulya batya nti nze kikino ekintu oyagala kunkola gy'omusajja bw'anaamanya ema ebyange biggwe ebintu bino waliwo ebintu ebateewusiza mpazi nga gw'onoomugamba omukazi bw'abanga yakugambye nti akwagala ate ye bw'ogaana ebambalana naye ku basajja abakazi babagaana kiboke naye omukazi okwegomba n'ogaana ekyo kiba kifuuse kizibu lunasoba ate nzira ebintu byokunoonya eddagala nsina sente ezo naawe obusabe banaabuna bino eddagala nsina sente ezo ndeka oyo ogenda okwetegereza omukazi n'ajjayo ekizike kuliko laba sente esente ze bawa omwami kati neera gamba mbu ebizibu byosi naye n'omyeyo mugezi bakuwadde sente ogenda osanyuke ne sente ne bakuwa ogenda osanyuke n'osigala nga we oba tozaagala oba ozaagala ziizo n'aziteeka mu kaduloowa kaasamya akaduloowa myeyo n'azijjayo gwe sente osikawo so kimanyi noyinza okukalabulana ne sente sente bazijjayo mpola sente bazijjayo mpola mpola efirimu egenda maaso kasooke tulejja ebigwera leka naawe ne naawe ekintu kino lwaki bajja kutu mukazi wo tugenda mugamba teri ajja kutulaba ajja tulaba kale ekituufu kiri ndi ndabika naze seetegese kati mbadde nga mboba batunaabiyo naye oba tunakikola olulala kale ndowooza nga si leero oba nkyo oba luli misi kati kirabika tunaki sobera bwereere ng'atandika kuwanvuya mbeera embeera agiwanvuyiza kale enkyalo webigaana kale webigaana ennyo tujja kulaba olunaku olutuufu naye olwaleero tekijja kukola nteekamu essuubi naye tongamba naye kati ekintu kyogera olinga ngamba mbu simanyi kiki toyagala mbe ngambaako kiba leka naawe atutte esente z'omukazi ali wano yeemamaaza ye pulaasi matiriyo yayina yala bamujja muyala akakazi noko kamwagadde baayi naye nno kadde kamuleese ku lubimbi naye neyeebuzaabuza nima empaka eri nze besibe nakuleese okulima
Muyaya atumazeeko ekintu. Kaakano tugenda oveeyo eri piki ku kyalo bagimanyi esinga okwogera. Muddawa. Woddawa. Aba agenda omukyala atambula. Okolayo ki? Kusoma ki kati gw'okyasoma ki? Ogenda kusoma. Omukyala mbusima agenda ku ssomero. Omukyala agenda kusoma. Ku ssomero ki? Somero kiri ogenda osoma mukazi gwe naye mazima. Waka. Ddayo mangu. Genda ogire bakutereke bakwemnganye tuula wano. Saagala. Ate bano abasajja abateesobola baba nebbuba lyotalabanga. Kwegenda mangu. Bwagenda kusoma oyala kuyiga mbaliga wano. Obaligira kwani. Njana kukuba. Wama bayi. Bayi njamulaba bayi. Oli namukwata piki namuzaayo. Kaakano mukuveeyo eri ali mukutangira oli ono omulala bamwambusizza olusozi mubamulambuza zzu. Kaaka tujjukira bulungi nnyo emberebeza omuwala ono oba omukyala ono kwe kuba nalina ebigendererwa bwe muna yakasente ke wassaayo omanyi bagakyosiga kyokungula naye we bakukuula ebinnyo ate oba osuubirayo kwawulwa. Ni lwaki weekwatakwata omusajja omukulu atatunula kwemutya lwaki oba oyagala kululuma banno omanyi oweekyalo ndekanze mwana muwala yali alimye emisiri gye era kati ate ono tayagala kukungula. Nze munange biba byebyo nga sente ziwampa zakulabika ng'oyagala byakugajambula saakugajambula saagala. Ekyo ekintu ekyo mulabe mukazi wange mwagala nnyo era omukazi aneesiga kati nga jambule ng'omukazi eri mukazi ali bulungi tatanakuba nakikolwa ekyo wadde okukirowooza. Kati nkwata bukwasi omukazi n'atama waliwo abakazi abakambwe takubye omusajja ekigwo naye mukazi sajja lwakuba ali amasuka nga jjanzi. Ekyo ssebo bwotyo bw'okikoze oyagala kulyaza amaanya odduse ekyo kyoyagala okukola okundyaza amaanya afazaali nkulemye emmere. Omukazi watuukira okwogera ekigambo ekyo njakulemye emmere ojja kundaba ogaana otya kyoya nze mubi nnyo nze atanaaba mbuba nvaamu olusu. Musajja atuuno ng'akomawo ewaka tayagala kulabikani ayenda kuba mukazi wa mwagala nnyo yatuuka n'omuzaalira omwana munnange mukyala atayenda olyoka oyende egenda maaso. Kati omukyala ku mulundi guno alina ensonga zezagala okulabikani ambuuliremu. Oyo kyala ava ku kyabango yukira akaana balina mukoddomi muko yali yajja kaana kakakaaba kakaaba kiki naawe okaabunga nga lulinga gwe bataddeko oba kiki njala yemuli obubi obwavu buyinza okuluma nga enjala buli bweba mu nju awo kubanga abagezaako okwetaasa miwogo miyuuni bukupa kale nno kyovula baakaana omire kupa nelikulakira akaana ekupa litandise kazimbya matama. Kati mukyala ng'amugamba nti okimanyi mukoddomi we engeri gye yajja ate akyaliwo nnyo abadde agala obe ng'omufunira ku mulimu. Kati ng'amugamba naye kennyini siina mulimu guli awo gwankalakalira otandika otya ogamba nti ate noonyezemu omulimu nange kennyini okalimu gw'obulimu tuwamanta buwamanta olumu tubukaayanira bino ye yakigaana omwami ng'akigaana ng'agamba sola kuleka ninnoonyeza muntu mulimu nga nange nemye okwenoonyeza omulimu omulungi. Ekintu ekyo omukyala tekyamusanyusa era n'agamba omukoowa n'atamufunidde mulimu ayinza okwekyawa n'agenda ono ye tekimukwatako. Jjukira ne bwagenda ekyo ye kyaba asinga okwagala muko n'akyala n'atakyaluka nakyo si kirungi. Kumba ate omukyala ye kireka tekimukoze bulungi oba agende
kakati nomunange eyo nga tukwate kubo tuvaayo tugenda okudda wano waliwo omukyala yali azzeeko mu ddwaliro ennaku zino ennyimba eziruma abantu nga za mitwalo 10 naye nga ezijjanjaba esentone namu 2,000 kati n'omusawo abakuyiiya waba bipanade ebikadde kadde awo kwegamba ebisitama mu bulwadde waliwo eddagala erisitama mu bulwadde so si erijjawo obulwadde tugenda maaso efirimu yaffe eno ekyatandika butandisi anti tugenda maaso kakati munnange musajja mukulu ngajja njagala olabe ddagala mutunda muli eno musajja mukulu ono yesema koli gwe twalengere yakola sentebe alabika okuba nalina abakyala bangi era n'akasente weekali kali yasooka n'amagamaga n'agamba ali omukwano gwange ali eri waliwo ekizibu ekimuli obubi ensonyi zimulinga ensonyi nengamba oli ensonyi gwe ziruma kati ate nze ensonyi nengamba ze sijja kuleeta nsonyi naye nga ye lwaki ekintu sikyogera ekyo nekyo nenkyogera kiki kati nga bamugamba oli bw'aba avuga emmotoka bamutuma mayiro naddukako ekitundu oba waafu n'agwa kati emiro egyo waba afubutuka embiro olaba nga anaafubutuka naye oluba okutunula gy'alaga ati n'agwa kati omuntu oyo mbadde njagala muwe ku ddagala abe nga ayimirira bulungi amagulu gabe magumu mu misinde abe nga afubutuka emitwalo 3 kyogaa mukwano gwange linaamukolera abantu firimu yino egyo 3 jjo nja kubugireeta ekyo jjo deeta eddagala tulabe efirimu ekyatandika butandisi linaasobola wanimpadde ery'amanyi oba eritigirira ddala ninga kanaakola bulungi musawo lwaki tugize ebiri kitundu tugirya ebiri kitundu ng'amuwa ddagala erinaamuyamba mutakanga gyayo akasente efirimu egenda maaso musajja mukulu ng'ayitawo njagala olabe tugenda maaso n'ekifaananyi era nga twetaaga tumanye ku mulundi guno mu kitundu ekyokubiri ludda bajja biggwera kaakanno tuba tuli wano ng'omukyala azze namba emu bw'obeera eno kiki kyoba kati ng'amugamba naye gwe mukazi gwe oba otwagaza ki seba omusajja amusanga mumanyi nti aliko abakazi ababa bamusookako naye ate oli eno wafuuka ekirala sebo nnyabo oyagala tube nga tubonaabona omusajja n'omwefuga ffe n'otamutuwaamu wadde akatini kati omutuwaamu ennaku zino omwami abuze ku lw'okubanga alina ebyala gyasobola kulekani atuukiriza bwe mba sinze nagisooka mutebi nkwatako bw'oba tuli muguminki agani ng'amugamba niyokimanyi omusajja gw'okaanira si gwe wasooka omusajja agenda okuwasa kyobola abakazi singa babeera bagezi singa tebakyakaanira nnyo babaami omwami ogenda omusanga ng'alina bye yasooka okulaba abo batakyajjukira dde okubanyumyako naye ate naawe oba mukazi ng'oli yasooka kati oba oba mukazi muno olekamu kati ennaku zino bw'abeera nnyo ew'omukyalo ono omukyalo ono kwegamba bwe kuba nti nnimiro akimayo nnyo emmere n'okusinga abalala abasooka mu lusuku nyabo weegendereze onaze kulabula oli alekerawo okulabikani omusajja amusibira mu bisenge wabula ne gwazze okulabula jjukira naye ali mu nnyonta y'emu ng'abalala kyokka oba kwesinga okwewunyisa omwami oli awasanga bw'okiwulira naye nga n'emisinde talina gimala talina wadde emisinde egiggusa olubimbi olumu naye agala ennimbi zonna abe ng'azimaliriza bwe tuddira ku mukyalo ono agenda maaso ku kyengoye namu obusaati okuntuuka nina musiro atambuza ngoye atulabe oyinamu kano kakoka kakola kano oba kameka efirimu egenda maaso nga atonde embuzi nedase kana kasaati mba sikusedde sokola bemati tolaba nakwegezaamu oba kakutuuka tolaba nyambaddemu
Sati kantuuka. Kanaye. Sante asoyokere. Omanyi omuntu atalina kyagula nga azze kwegomba era yeegeza namu teruvirayo kwezo ssente esaati yennyini etunula 10,000 omuguzi alina mu lwasa akabonero akagalagira ddala ntayagala sasula kuwa 13,000 firimu bagiyita balina ejjoogo tulaba kitundu ekyokubiri ebyemirimu bino oluusi tutundira mu loosi naddala nga yalaza kutte ng'ate olina okuleka ndi ofuna ekyemisana mpitangako wali kwenyumba gy'osembyeyo mbeerawo n'agamba oba oleese ebipya ombuulira katugenda maaso ntujja tudda ku ddwaliro Ssentebe ng'akomawo naye lwaki wampadde eddagala eritakula kwini litya nompa eddagala nga fuli ayitako abantu baguza ddagala fu ku kyalo kuno okimanyi nazze nkebera eddagala lyo ndawo balikola eddagala lijja liba nga terikola nakanze kulinda ndaba babawo emisinde ngenda okwetegereza omusajja takyasobola kutambula omusajja yenna agwabugwa omusajja tasobola wadde okubaako emisinde gyadduka neŋŋamba omusajja gwe nawadde ne enajayiza kiki ekigenda maaso eddagala lwaki terikolerako ddala kati ndete polisi wagambye eddagala otwalira mukwano gwo yakugambye tedimukoledde mukwano gwange yenze kati sikyayekweka yenze nabadde neetaaga eddagala eryo nze nabadde soda kudduka misinde njagala eddagala inziruse emisinde siina wadde akatuyo ke nafunye wadde okubaako wenta kati eddagala lizze kwendi oliwo abalala balimireme bakolera sijaliza mpa buwisente kahani munange enkeera ku maliiri sajja mukulu anaaba mulimu gwe gwa bupakasi oya asubuhi kijana asubu ono tamanyi nnyo byagundi owaayi maamuzei ono akeera bukeezi kati sawa zino sya ovunanyizibwa ogenda okwetegereza muka atandise okuva waka ku makya yajja ku bugenyi siya atya naye aba alina ogenda okuleka nti anoonya akalimu muko kati avaawo ku makya kuba n'omugenyi atakyaluka amalamu amaanyi ogenda okwetegereza efirimu tugiraba bagiyita balina ejjoogo baani abajooga bannaabwe kali mutaka nga tayingira akasaka gwe bagambye nti agenze kunoonya mirimu kali ono naye ayambala essaati agenda akole olaba ne mukoddomi wa musoosa okuva ewaka kyekola ng'akwata nkumbi ye nagambye zigenda mu Natete Movie Center wali eri ku Chai Plaza efirimu egenda maaso ng'ayambala ng'akwata kubo genda kukola kumbe mukoddomi waali mu kasaka kigendererwa ki ekyamuko muko ali mu kigendererwa kyogembe ogembe olwalaba nga agenze efirimu egenda maaso basi naddayo mutaka nakwata kubo naddayo omukyala aba si wakutta kwe kuggalawo kigendererwa ki ekiri mu kikolwa ekyo abeeno katugenda okuddako owaayo kiki mbadde kunoonya ssentebe omukyalo owa wano mbadde njagala kuba mbadde nina mbadde nzize namugamba ali wano ebigambo abimettametta ennaku zino yatandika okweripa ku mukazi w'abandi mwekanaki
mbu alinayo embuzi ze zakava ku mabeere azitunda mbuzi azitunda efirimu egenda maaso ekyamazima situmanyi oba abadde aze kulaba chairman nga bwagamba oba abadde aze kulaba mukyala wa chairman kuba ennaku zino abadde yamutwalako muzu nga yagala omulaga ebi animolo naye ebi animolo ne bajja basanga mbu nga byalina byagenze mu lutabaalo ebyo animolo bitabaala n'akakutiya kandeetere efirimu egenda maaso simanyi hawo genda kungwita mumekamu mbanina kuno zagudde kyeyaleka eyo kyeya Ssentebe nga gyeyo pikipiki Ssentebe nga gyeyo pikipiki ono yamugambye agenda alina byatunda amutwala omutima gumuli mugongo talina byamuguza kituufu ne lwakuba munange kyabadde ayagala sikyasanze asanze ssentebe waali omanyina omuntu alina amaka asatu ago tomanya watuufu womusanga ono akomawo omukyala alina empisa z'otalabanga amuleeteddeyo nno ne kaki ne kanyama amuleeteddeyo ettu kali kumbe ne muko mbu yannyuse dda naye nga jjukira waliwo ekikolwa ekyakoleddwa muko kwatekuba okulaikandi akwatekuba agenda akole yasibidde mu kamwanyi n'aweeta nadda kwabadde kikolwa kyakulowoozesa ono nti muka agenze kukola n'akomawo lwaki era ono yeewuunya nnyo laba muka amaaso galinga atunudde mu nsumbi tebitegerekeka agabbirira bubbirizi ngaera bumanyi omuntu alina kyakweka bwaba ye omwami yeewunya kajja tewalya ngulirayo alina omuzannyo waayo kiri kitya kati mbadde njagala tulabe munange nange nagula makansi lwaki ogenda kusaluuni abadde aguze makansi omukyala gyamusala enviiri kati ono tayagala mala budde bungi ng'asala nviiri nedda tuzisalire wano najjayo ekizike ennaku zino alagaani akola asanyuse omukyala kumbe oli we bamuga mu kafuba oli awulira bulala muko bamuko bwe babagaba abakyala naye waliwo muko yakuwa omukazi naye ng'atunulanga ate yakuwaako obugere oba entumbwe ng'ebisigadde si bibyo mukole otya yenna alina omukono guguno gulinga gwabamegganye empeera ze tezitegerekeka ali awo bw'atyo efirimu egenda maaso nga tuddako abaana mulenzi ono kaziro kati agenda otuuka ewaka omukyala waali yakava okulima omukyala yakava okulima omwami amusanze waali koze ntya ali wano yakayiyayiya kino ayiya kiri ogamba nze olwaliro nno nnimi kati omukyala yeewuunya nnyo essaawa zino omwami okubanga alika ebizibu byagudde mbu waliwo ekyatuuseewo ekyamulemeseza okulabika nga agenda okulima mbu bafiiriddwa dda bamubikidde tongamba nti ono omwana amukimira amazzi yafudde waliwo ebizibu ebyagudde gejja alina obuzukulu obungi muzukulu wafudde banayenga ate ono yeewuunya nnyo okubanga ku kyalo kuno kuliko ate omutuuze afiiriddwa so engeri gye kiri nti munange tuliko omutuuze afiiriddwa omuntu afiirwanga ku kyalo no bakusanga ng'olima wabanga mubi nnyo nedda kanso era ebirowoozo byo byabanga bimaliramu ddala amaanyi ebyolumbe balina okwetala bakyuke ate ino ate bakuŋŋanya mmere ya lumbe nedda mukwano mala kutegekera mmere ijja kulabika bubi bwe naabeera wano ate nga bo bali eri bakola mirimu kansooke ŋŋende at least nadda nenda kudda baabo naye ate kyembadde ŋŋamba nga bw'olemeddeko mbadde nkusaba bwendabira ku mwami Sewalya omuŋŋambire ajja kimu obumwanyi bwange Sewalya naye
obumanyi obwo tebulamu omusajja maama nabukebedde eggulo nga buli kigalo ajja bukima agatteko n'obubwo. Okay, kale nja kumugamba kale kamaro tuukayo. Tugenda maaso. Kaakati nga tujja tudda erudda. Kakati mzeyi kantu ko nkalabi na mwana nambuza emanga naye no wagulu wano nkalabye wano wagulu wano kafunda muno wakwanti eno wansi wagazigazi wansi emanga kagazi kanene tomulaze tuyise wali bwe tutikukiryo kali mzeyo na ina akataka kekatunda kati ne tuyita wali ne era ono yakamulambuza omwana yakalambuza kalabi kagazi kakati obadde okaga sente mekezo akakade osente meka ezitundibwa nyagala 15 mzeyo tunda gundi otunda zaabu kaka tuddako wa mukyala kazino omwami yabisembo simanyi bafiiriddwa ku kyalo era bamu kubagenda mu by'okuziika kyokka bw'ayingira mu nju yavaayo atuutidde ekyokutumbira kitono yatuutira butuutiriza omwami ono kyankoze kyava asooka afunamu ekirowoozo ekirala alabika nze gwazanyirako tantegeera ajja kundaba alabika tayoolwangako olwaleero agenda kuntegeera tugenda maaso kamulinde madda ogenda okudde wa muzeeyo ono ettaka lyali lirina sente babadde alyagadde era muguzi kakati ulira nze tugenda kudda ngenda kuwa 8 kankwe 8 bintu byakupanga kikyo kwegamba sente betakyali mubbi naye kakati anyakula bunyakuzi ettaka lya miliyoni 15 oli wakubuuza kimeka zoowa ate n'otandikira 800 kwegamba oba osereza ligenda mugga sente bembe agula 800 sente zezo takoirabe lirimu olumbugu ate anikoleeta obusongasonga obutakula mulimu ebisaanyi utakolerabe mubaddemu ogundi linakaniru mulumbugu bweyekwasa gyoli ettaka lisobola okuleka ndibulamu omuddo nja kutumira omwana era musajja mukulu ono yali mugezi ng'amugaye kiba bwe kityo ekyo katukirowoozeeko londa wano mpolampola tugenda maaso mulimu abantu abagaggawala nga baagala bo baba abagaggawala babe baavu oli n'aba mugagga n'asala babeere mugagga abala afazaali baavuwale kati ono musajja mukulu jukira lwe ekintu kyali aguza ssentebe kye tutaamanya kati essaawa eno bw'amala okukitunda tulese omukyala eka atuutidde yagula endomola ye yabbwakata bw'amala okugula endomola yabbwakata n'atuula ku ttale ye gyayita ezzuu kati ekimu ku bitale bya chairmani ebito kiri wano kyerigisanga nnyana ani kyonna kituutidde kikoma muli njalo owayo badde ku ki Nkulinze tolabika. Mbadde nkyafuma bijanjaalo. Ugambye? Bane mba butakusanga. Ye Jacinta. Nasali original names. Ya kubeerawo. Tende se mwa se wayanse sezwe. Bannange badde nise ebijanjaalo nenga kanzi kyenkulabe. Nenyala kudema nkuba munange enkuzi nzo okungoberera. Ebyedi nkoze bubi mbadde naguze kibwa katanga amanyi ekintu. Basa. Tugenda maaso soko okwate akunywa nywako ono omusajja mugezi olwawo okusanga abeekyala abagezi nga bano yatadde muno kibbwakata waliwo ebyengenge byonywa ebyo ne bikuteeka mu mbeera eyagala okutukwata bwe baagaana bitya birungi gwenywa kazi kino kirimu amaaloolo ulira unyindo ngenda nira unyindo bannange kirimu amaaloolo egenda maaso manyi kibinakuwoomera otwaleko newaka kale kati muleseyo nati mukambali nyala kuddayo mangu
ayagala kudduka naye wakatonda kale yakuya naye kati nofunayo sisobola kulemererwa nga gwonsabye sisobola kutako sewano litunula nga lifala naye akaswiki akokuula ke kasooka okugenda on kati lyamusabye yakusibako evi ono alina omusajja omugaga asendebe w'okukyalo kati ligamba mbu lyagala kusiba ku nviiri nyalange enyumeko ng'abalala okay omugabi wendi bannanga abakyala bakozesa omukazi woono atunuzanga ekinusu ekyakukula alika agubye bw'atalina adde oluviiri olupya mu mutwe kyokka ono alina bye yatunze kyokka ekikwewunyisiza abiguziza bbawoono akasente ke yafunye kayagala aweeko naamukuule n'abala ngendako wako betaneta kuliko n'ekizike kwata nkuwadde obwetaano bw'omutwalo bwako ebbiri kensigaza leka nawe olabika olimba akakazi agabbi lyebanga eryesese eritategedde kyoliwa naye woomanyira ndi litegedde sefu we lissa eba animenyebo temenyekebwa kana ensajja gengenda kukomawo nambuza n'emuddu ogenda kunambuza muddu tulambulenga zikusande kuba mwamisi watabe baabo nti apakasere wamukibi kusande yey kansubire zijja kumala nnyo n'omuntu nno gwe bakuula n'abuuza amukudde oba zaamukudde zimala naye taba mwangu efirimu egenda maaso babayi ewerabira ku sande zo sokoje akati mbadde nteesa bwenti nga bwolina obuzo waakiri wantunzeeko kamu netugira ki netufuna amabaati 2 netusereka naye enkuba naye ate omusajja ono atuseera wali twandirimiddewo kasooli sizoni ejja tufuna sente eziddawo jaji buzi bwange obungankyabwaga kati olaba kali kakali kakawaka kati yino yazadde 2 goloze y'oluli endala ngenda jijja yatukyagenda maaso kyabwagala akati oba kyekyo genda oyita omusajja atuwe sente naye kitufu bwe obuzi bwa omanyi oluusi n'obwavu bambi bwe bukutuuka awazibu oyinza n'okutunda ekyotanditunze kale bwavu bukuluma n'otunda n'ekyotanditunze njagala olabe mama kisi kwako embazi lwaki wano temu efirimu egenda maaso gy'oligireka nga kyangala bweti kwako mutaka akomawo ninsanga etulino neŋŋamba mbw'ava kuleeta ttu kati ndowoozemu munnange nalowoozezza nnaabewaka muli bantu neŋŋamba esibalowoozeeko ani anaabalowoozaako koyini mukuliko ey'okuziika oba gye mwagenza okuziika bagaba kunva wabitegedde wa ono yabadde annimba naawe okufiirwa tekwabadde kwa ddala bantu bano yeerabidde olunaku lw'okulimba laba bwajja alusembeza mpapa nti nyanguye neŋŋamba era kanyangwe kati kumba omwami ono kwe kusange yagenza okupapa agende ng'akimanyi nti agenda kuyita kikazi kya chairman batandike okuwandiika mu kanyiriri kakali ng'amugamba okimanyi niwatunze emwanyi zange emwanyi zange wazitunze nze balonze gwokute nkimanyi nkutte bba wange omubbi kati bbaawo bamukwata batyo senga we okugamba ekyo kikola ogenda kumpa emwanyi oba sekyo kola ekintu ekyo mpa mwanyi zange leeta emwanyi gwe mukazi gwe ate kati oba onkute bwotyo ndayira mu katonda sikubangako sebo ebyo byeweekalakaasa byeweepikaapika sigenda fumba matu nga sinamanya mwanyi zange sente zazivuddemu sooka olinde ekyo njagala ontenga omusajja omukulu nkubuulire nga sigimbiddwa sigenda kutoli mu lugimbo nzija mu lugimbo kati mbuulira sente zange ziriwa ziwatunze mu mwanyi basi engeri kiri nti bakubuulira bubi ewammwe ekyokutandika okwata omusajja kenzijje ogenda kunoba
ani gwokwata tayi bwotyo njagala okwate ku bote wammwe sebo tetujja kukimala bwe tutyo njana kwongera gulawo jangu nkupe nkwabya olubolo olukulinga olubengo ezo sente zange ojja zimpa mwanyi zange natwala obudde bwange n'amaanyi gange okuzinoga ojja kugulawo omukazi agala kubabba yamugayo osaaga ezange ojja zimpa sikuddamu kwena kumaze dda sikuddamu ebyo oliko omusaaga mpazi nga siri wanga bisaba Ajamu siruka tangu tuwekube tangu vawa sasa jangu wano tuwekube sakala mwanyi na wano ngala ula no watu tovayo apata hapo nga tukomawe wakabanana ya bwe tudde wakabanana owai soko jembalira n'okugamba alina omukyala alina omwami omwana bazanya kwe kuyita omukyala nyabidde okugamba kozi nakakuwa mmeka 7 iwakatereka 7 nzibala sibitoka ndi nzirabira amanzi erabira kakati baligamba nti gundi adda akunguza kabundi kekabanda kani ono omulenzi ono gundi kirigwajjo kirigwajja akunguza kagundi kiringa ngamba kirigwajja akunguza kabanja kakati buli wabadde akula abadde ateresa mukyala era mbusimanyi waliwo akabanja kayagala okugula ayagala amanyi omukyala mmeka eziterekeddwa kale mbadde sina kugamba wulira mukoowo akivira omulimu gwabadde afunye bakusooka okuteekamu ssente kati niwolako 7,000 mukoowo omukazi agenda nayogera ekintu ng'alinga asaaga oyinza oluyita olubalaato kati nange mbadde nina okumulira namugaa munnange mazima gali esente ze wali wanteresa siganye naye ni mukazi gwote utigire lwakumeka sente nakuwa zakuwa muko ninga okwata otya sente zenkutwereseza ayina okwate kubona ozigaba nigwe mukazi gwe omusajja sente azituyanira butuyanizi omulimi w'emmimbi okusasulwa enjawulo ntono nnyo n'oyo asima yawulira nga we yazigenze ekyo kye bayita okugatta wangamba kati omuwola lwaki wangamba banenze nali manyi tojja kuyomba nga sijja kuyomba ntya gwe kenyini wangamba nkole nga bwe tutereka tubeeko bwe tutuuka sente tuzikolemu ekyomugaso yaziwadde mukoddomi we kati obadde oyagala banne kati ate oba mukoddomi we yabadde bubi nze ndi bulungi kati oyongadde kumbeeza bubi gambe nerekereza bulijjo negiri tegule ensala ebirevu nagivaako ntere nfune tube nga tubaako kye twezimba sente zizogenze zigaba bugabi ebyo mukoddomi waawe basimanyi mwanyoko bayajja kunzisa bwavu banne nkugambye oli namuzimuwoze sente ajja zizza bw'oba otandise tulangira bulangizi ekyo saagala bwe nagende wammwe okuwasa saawasa kika leka kuddira bizibu byawamwe bireeta mu nju eno twala eri njuki eno ekifuluka ekyereere yino yonna eringa ebibomboola bwekamenyiiro bana abakazi mutulekeemu ati omukazi ali developmento yoyo omukazi akwongerako ettofaali kyobulamu bulamu olina okwewala negative vibes era negative energies ozirabira mu bantu in appearance omuntu kiki kyakwongerako waliwo ye oyo antwala mu maaso ono ye waali nti yantoolako goba egenda maaso firimu yiino
kulaba wajali kakati nga takwata kuba okujja kale amaze nakupatingeza kakati mbadde ngende no mukasitense nikuleetera ebiki akina kyoleta namba naawe chapati kale yoka ale ne soda chapati yoka toina kyaki lengeda yakufuma kukasitokungamba ono omwami baadde bamuteewe lwaki lwa sente za mmwanyi kyokka ali eno atunze busitulu bw'omunju kwini kino nja kyagala oyoya buyoya n'omusajja nno oyoya n'akuwa oyazzaamu amaanyi kaakati ne tujja tudda ku mukyala mukulu mukyala ono wuuno ajja asoobasooba ddawa kyava agwa kava bamuyita mukibi mmere original names musajja mukulu wuuno ng'agenda aleeta mashini ng'agiyisaawo kati onajja asooba n'olukumbi kumbi bamutegedde wano basi wadduka luli ne sigoba naye anakonda tegoba sebo byonna byonna byennakoleranga osaze oleme kunsasula odduke kakati musiranga muntu musiru gwe bawa ssanyu nga gwe ate nadduka essanyu ng'ate abantu mubulamu mugamba mwagala kunoonya ssanyu essanyu lirino lize lyereeta essanyu olidduka sebo neetaaga essanyu era sente zange zennakuwa zaali zakumpa ssanyu ate osobola mpa osazeewo kisebo bw'obanga tonsanyuse leeta ezange alina ekitone misinde alina ekitone mu bulamu bwe egyo misinde n'emmere ejja kulema naye nanti ogirese nayo kangitwale ani bwomanyi enkumbi ne bagikwata sebo nze nkwe sente zange nga bodduka kati ngenda kukulaga nti siri mwangu efirimu egenda maaso kakati no omusajja mukulu bali mumujjamu sitokisi ebikyala byonna sebo ebyaiva ewaabwe waabyo nga bizze kufumba kiri mumujjamu sitokisi kimanyi okulabirira omusajja nenno n'omusajja olwo omusajja kungulu naye bamutuma emmayiro ali awo tategerekeka kakati mukulu oli otya gyendi okonkona ennaku zino kwawerebwa njala yenuma naye jukira naye zampadde abadde atumiddwa n'amuleetera ekyapati yadde amutumye mu kasitenseni amuleetereyo kyapati katimbu waza aduma ye n'asibidde mu nju kumbe nnyinimu yakomyewo dda lengera ekyapati weeraaliko okwokyenna ebibunno ono bagimulira mu mutima kwa yadde agitumizza awo tewaliiwo koodi ndala okugjako okule owange amusaasirira wano ng'olabye naye noonyawo ofulumira yawo tusobola okuteesa naye ekimuli kakati oba kale kyeyamani kyembadde ŋŋamba abantu batange bali simanyi nti ogenda kudda lwakusatu ati mbadde manyi ogenda kudda lwakutaano onsolidde tolera omwoyo emiwunyo gibadde gizze nga lwakutaano alingize bwalaba oba emiwunyo gigenze bulungi simanyi oba olina akaliibwako konna ebirowoozo biri eri kyapati bagimuliddeko kyapati eno gyabadde asinga okwagala tugenda maaso nja kuumira kikiŋŋambi kaliibwako konna n'agenda amuleetere ku kyokulya kuba omwami azze muyayira yeetaaga ekyokulya omwami ono n'agamba ezigenda ku Nateete Movie Center musobola okulabika ni muzeetussaako bulungi nnyo wali eri ku Zai Plaza kaakati n'oluvannyuma ono abaali wano ali ku kibbaaluka waliwo ajja
Nsanyusa okulaba nnyo. Obusungu bumuli bubi. Bulungi nnyo. Siwete nnyo. Mukulu Cheya wali. Wali nnyo. Mbadde nsaba kumumpitirako. Kale amukuyitire. Efirimu egenda maaso. Mukyala Kaziro ayagala ssentebe. Ebizibu ebimuliko ssentebe yanaabimutaasa. Amaka gajabulukuse n'olw'ensonga eyo n'omwami yeetaaga kuwawaabirwa ng'ajja. Kyatanaba kumanya ni baawe sente zaatundamu eby'omunju n'emmwanyi naki. Mukyala ssentebe yazikola ki? Yazikuula. Ssentebe n'ekyatannamanya. Bulungi. Kakati Cheya, nina ensonga zange ezindeese. Katuulirize ensonga zino wulira. Mwami wange tulinamu obuzibuzibu obutakkaanya. Nga bw'omanya abakyala mbadde n'obumwanyi bwange waka eyo nga buwerako mbuterekedde ebbanga erimala. Kakati munnange eggulo nagenza okukomawo ewaka ng'obumwanyi bwange tebuliimu. Era butunze. Okwali badde ng'omusaba ssente yandaze ennyama. Kiremu bweti. Yakoze. Kale kyonna kikiri. Teyali badde nga nsonga. Naye nansibira ebweru. Nasuze bweru nze gw'olabawo. Kakati singa bankutte nayize n'endoopa ewuwa oba. Teri kyasinze kummalako wuusu. Nga kyeyanze kwetooloola nsonga bwenti. Nga gwe waguze emmwanyi zange. Naye emmwanyi zo nze nazigula kubanga yajja nampita ewaka nengenda nenkola ki nenzimugula. Wulira akatuubagiro. Kakati nenkubuuza taata. Mbuuza. Watandika ddi okubanga omwami owange yakuguza emmwanyi? Kyatandika ddi? Kyembuuza. Wali obadde ki? Omusajja waali? Wange. Ani mukazi we? Bulijjo emmwanyi ozigula kwani? Ani yanguza emmwanyi? Wange. Kati yampita waka nangamba ninayo emmwanyi ninayo olukagga lwange jangu olugule era bulijjo enkagga nze nzigula. Kakati nazza musango ki? Bulijjo emmwanyi ozigula kwani? Kakati Cheya ogenda kunkolera ku bintu ebyo londako ekintu ekyo kimu. Okumpa bbaluwa ebasiba ggwe n'omwami owange oba okumpa emmwanyi zange ku bibiri salawo mangu. Muwala likatirika. Kakati nkola ntya ebbaluwa nti ate kiyamani esiba kiyamani ogwo musango ngugomye ekyo tekiriyo. Tewazigula? Kati nje nazigula. Kyamala kiyasirika kyamala wagula emmwanyi webujuliza ekizibu kyo kina tewazigula. Ziramu ekintu ekyo emmwanyi wazigula tewazigula. Ekyo kizibu kikyamala ekisivaawo. Ogwo ngugomye. Sivaawo wano Cheya sivaawo. Ono omukazi bayita bannaluwali. Ono kati ye yalya ssente zaatundibwa mu mmwanyi. Mama. Wowe. Nawe. Togenda kuzinira. Sokulabika. Kana akali ku saati yo kamanyi? Kali ku saati yo kamanyi? Kamanyi nawe. Tugenda maaso. Mukyala Chairman ali wano agenda maaso n'omwana. Ye mukyala yeka ayina omwana. Abala bonna Chairman bakyamulime okulekani abafunamu ki omwana. Naye atulengedde waliwo embeera etandise okulekani ate efuuse enzibu. Mama namutera kudaziza. Tugenda maaso.
tugende wabannaamu. Atulabe. Soka olinde nanti kati ziri eno. Soka olinde nsituke. Nsituke. Tugule. Acha yori nanti tujajayo. Tugende tugule. Bannaffe nga boolekera bagende bagule chapati. Tuondoke hapa. Hiyo ni haki tu. Kati ogenda okudda wano. Ananipa hela zake nazitunza na shilingi 70. Omwami jjukira ayagala ssente ze. N'amugamba nti okimanyi tulina okuleka ntuyiya ng'obudde bukyali. Kaatandise okwogera ku bintu ebitakyaliwo. Pesa ziko. Omwami badde bamuteresanga ssente. Babadde bamuteresanga ssente ng'oli amanyi aziseresa mukyala. Kyokka bali eno bali mu kuyiiya eky'essente bakikoze batya. Kanizeza zangu sijui nikaambia misi. Nange akatandise okulabika nti abuuza ssente tuyinza butamugyamu kikirala. Tuondoke hapa mimi. Tulina okuyiiya ng'obudde bukyali. Wewe na mtu ambaye anayemza. Afu unajua babo ndio kesa naenda kwa kazi. Sasa wacha tusubiri kama ameenda kwa kazi. Era ono yalabye ddala nga ssente ze baba bagize wali ziyinza okuyambako ono okutandika omulimu. Nangu kyenva nkwagala. Ekyamazima ono omukazi ono omusajja gwali naye si mwannyina. Naye abakazi bannange yaleeta bbaawe omwami wagenda okukola ng'oli atandika kuwandiika mu kitabo. Zeweddewo. Kyamani efirimu egenda maaso. Kiki Geoffrey kyanjagaza. Atera yazzeemu era n'agiri. Yonna yagiridde eweddewo. Kyamani mugenda kunfuula omubi ku kitundu kuno. Kyamani kiki kye mwagala nkole? Geoffrey nemesezza buli kimu. Kubanga ensonga ezo nzituddemu kati. Emisango giri ku kyalo kuno tegiggwa, sooka owulirize. Va mu byanja gikolako. Kyamani mpe ebbaluwa. Neeyongereyo. Geoffrey yannemeredde. Emmere yange agiriisizza eweddewo. Ekyuno atonagenda kubiwawaabira kati yejo sima kakati kyengenda okukola ngenda soka njogereko ne Geoffrey kuba ntosobola kukeera ku makya gwe n'otabutinte ne zigira buki ne zidda mu mmere y'abantu ate mwenna muli batuuze bange so oyinza ate okwagala okufuna ebbaluwa soka njogeremukko naye lwakuba ndi nange mbaddemu n'ensongasonga baddemu ensongasonga ezintawanya bwe nti nesibeerawo ekyo kyomu nakinsonyiwanga abatuuze ninamu obuzibuzibu nekino mbadde njagala kwogeramu nga naawe nafunamu obuzibuzibu nga bw'omanyi amaka gange kino kyonjagala twogeremu kati ng'abasajja obuzibu bwe nafuna era gwe kunkwasa luti nonoonye eno nga sikolaki nga siriiyo nina obuzibu ate n'obuzibu bw'amaanyi bw'amaka bw'amaanyi ddala obuzibu bwonna we buli bw'abakyala kati ngenda neŋŋenda ew'omukyala yenna nga bw'omanyi abakyala bange naye bwe ŋŋenda okudduka emisinde nziruka sekendi engezi nga bbiri nga nkoze eki nga ngudde kati obuzibu obwo simanye ate bwe nagendako mu ddwaliro nenga muwaayi oba gigiwe nafunamu oba mirimu gyange gino nenga waayi kangendeko mu ddwaliro nengenda mu ddwaliro eddwaliro nayo linga eritanyamba kubanga bwe nagenda ate bwe mampa eddagala ate nakenderera ddala ate okusinga wembadde Chairman eyo nsonga ntono nnyo totawaanira bwerere gwali chairman waffe gwe twalonda bagende bakuwulire nti ate wagenze mu ddwaliro bakuwadde buno buki akadagala weekali bakayita musongola yambuka waggulu wali ewannaalongo Sebagala alina akabumbwa kamusongola akatunda 10 ezi ojja kasira onywe ebintu byonna bijja kubeera talatibu nayinga kyembuuza gwe wali okagizeeko akantu kalamu kajja kukolera 2,000 kati mugambe nti nonyeki gwegenda omugambe nti naalonge njagalayo kamusongola guli mulimu naye afunamu kale kakati agate gakuweebwa muno manyiko okwebuuza ku bantu abakulu ekyo nayo nsonga nkulu naye ekyo kyama kyaffe kyababiri ky'abantu kakati kansooke ngende bwe ndi nsooke ntuukeko ewa Geoffrey ndabe eyo Geoffrey obuzibu bwe buvaawa oluvannyuma nso ate okendaba ekiddako ensonga zange zikoleka abaana sirina kyengenda kubaliisa ebyemmere obimanyi amataka baatusalaasala gaggwawo omuntu kayina keekake kale kati nange kansooke ntuukeyo ndabe kyagamba kaakano mu kaseera kano
ono muvubuka eno waggulu nga ndaba tukwate kubonga tukomayo wa ssentebe waka yali mayo olubimbi lumuki kati ssentebe agenda okuva okulambula mu nnimiro ennimiro bwe baali baleka omuvubuka oli okulima wala teyalimawo yali anku kaniŋamugani omusajja oyo muzibu nnyo era kireka okuvinda mugambako ekikolwa kye ekibi y'ensonga lwaki teyadda ogusajja gwali gunda epinza ogwo mu mwanyi nagamba gujje gulime nengulaga bulungi nnyo kyokka nali engulaga egulimira sayo ne guntaamira gwali gunvudde oluva nga gukuva gutya bannange saala kyogerako kubanga luli oluva lwali lulala era ssentebe bannaye singa saayirwana gulaba ebimu naye bitunyiga nga abakyala ne tusirika nenga ali agezaako teyakwata kale efirimu egenda maaso kamufunire ebizibu abiwulire kanje maawo kamufunire ebizibu abiwulire egenda maaso wokulira nga agenda okudda nga aliwo kino si kiro kitwala omunaku bakiyita misana zireeta omunaku ekibaluwa emisana zireeta omunaku ndaba ekijja kkulu kati nga ebbaluwa eri wano ewuliriza kisookera ddala mwami gwe wali oyitamuko ye mwami wange nfudde omukazi yawandiise ebbaluwa nga yeetonda munaye tusonyiwe tusonyiire ddala munnange nali sinnakufumbira ewankwanira nali lubuto omusajja oyo yali yanfunyisa olubuto ne siddamu mulaba bwe wankwana saagaana kuba munnange nali simanyi buyambi bwembujja okuza olubuto era we wansaba okuwasa okufumbirwa n'enzikiriza munnange ojja kunsonyiwa embeera gye tukoleseemu kuba obwavu bw'oyina bungi n'akasente kembadde ntereka kankawa omwami ono afuna omulimu kuba ekyamuddusa obutalabirira mwana butaba na mulimu weebale kutulabirira n'entandikwa eyo tusiimye eyo yonna nga bikyali awo ogenda okwetegereza ssentebe yaleeta poliisi sikawuyo oyinza otya okumanyira mbu oyagala okubika nti mu kitabo mwensomera naawe nosala wowandiike obyempaka oli muntu mukulu olimu amagezi gwe tugende tumutwale ku poliisi mulindeeko okuntwala muntwalira ki omukazi adda nkwanda bwanyumiza ebintu omukazi kyokka gwogamba musimanyi mbadde namukwata omukazi yabadde ankwana oyo era ekyanzija ku lubimbi obutalima yali agala simanyi ntereza akanyiriri ne mugaa sitereza akanyiriri kabatereza mu nsajja nnyini mu kyeyamani mulamba neŋŋaana era n'agamba musimanyi mbu walema okutereza akanyiriri ako kuba mbu n'okuwandiika obulungi musimanyi kalaamu mbu tusimanyi bwinki temuli musimanyi tolina tosobola kutengerera golansobola okukwagala mukazi wo sisobola kuwagalira mukazi era munange kyannemesa olubimbi kyekyo ebigambo byansukkako kyeyamaani yawulira nga azitoye mulimu ebigambo ebijjanga ebyokuswaga naye nga bimenya omutima firimba agiyita ati bureka mukazi ogwo olina omwesiga kwenkana kisigamye ndi mugobeeka wabula twegendereze tubadde tulabe badde banyindikuddwa nga baline jogo the heartbreaker nate nga bulijjo minze badde nkwereza nage tuli Cornerstone Plaza EF71 otusanga zigenda munatete movie center ali kuzayi plaza weno musobozi olina okulekani wewetuukira akuume